In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man. Zejo bambezinda nga oyina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing ku RealTime with Mimi Executive Media. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Shame manja lyerinnya lyange oli ku Executive Media tanaba kusubscribinga oba gwe omupya eno bagiyita Executive Media era yenze Shame manja omu bwenti eyeddira omutima omuyanja ab'omutima bansindika mbakiikirire otegedde ekintu ekyo so nga 23 atanabagula tickets abula kambabuulireko ekintu kino siri mu bbeega yaggula tickets kibakakatako mugule tiketi obudde bunzigwako nina ebyokukola. Yes. Nina ebyokukola na project eziddako eyo njagala nayo njite. So jjo nabadde ew'omugagga wange wakiseka n'agula tickets. N'angamba nzigabe nno naye baaba. Benzigabira nabo. Nina banoonya bunoonya. Luli nina Amerika wange omulala eyagula. Nina tiketi nnyingi ez'okugaba mpitirivu. Naye nabaleetedde abo ba white collar bagenda kwogera namwe muyina ebizibu bingi. You're mentally sick.
so mujje saagala beega yamuli balwadde ate embeega iri okujja ofuna eddagala please tuwaŋŋane ebitiibwa 23 ekirala shaliya ya bulaaka ojja kuddayo bino ebintu birimu olugezigezi ojja kuddayo abasajja ekkanzu njeru ojja kuddayo ojja kujja n'ebijiini byokome ku mulyango waliwo security y'amaanyi terinaako nti nno erina afande agikulira nze kennyini nze afande waayo bwempa oda yeekola so stay warned naye waliyo emmere mu byonna that is food tulinawo awards tulinako okulaunchinga mu magazine kati bw'osuba gw'amanyi yes so basponsors bange okuli print creations eyatukoledde printer rework yenna kuliko mami gadgets kuliko ecop kuliko mimis glamour kuliko floriflower world kuliko Gibbs bridal kuliko yani omulago nerabidde anaakola entonda ate omanyi n'abagagga nabo kuliko Sams kuliko Sams saagala muntu right now Rashida Veils and Makeup Juice Sanctuary abasponsor nga bayitirivu bannaki I have rich friends yeah wakikuba nnyo so ekikola otya okuŋŋaanya nga bangi bwe bati nkuŋŋaanya abantu nze abantu banjagalira ddala Amos abantu banjagala okuba nti nno mutima ate abantu Amos beeyongeredde ddala okunjagala nange oba neegattireko ddala waluddewo nange nguzeeyo tiketi 10 mukira gwe Amos yegwe muyimbi yekka ali mu Uganda simanyi lwaki abayimbi abayimba bavuuvuuma abayimbi bonna bayimba bavuuvuuma abayimbi be bayimba tebabitegeera lwaki temuleka Amos n'ayimba mutusibyeko ebiyimba byammwe ebitanyuma temuyimbira naku siddi kweyerusa gwe mulimu nosanga omusajja omuyimbi nga weeyerusa sa n'omuyimbi eyeeyerusa wano namwogerako n'anyiiga mwetunda okuyimba kubalemye we munaategeera nti Amos omuyimbi yekka Kampala kijja kubawo ekyokuyiga Amos tasobya Amos munnange Amos tuvudde wala Amos sabeerawo waatali yes Amos nze omugagga nayiga we bamukwata totya bwentyo oyo yenze yenze Amos ate kubuuli buli lunaku nina okuyisaamu wano nasoboka nina okuyisaamu wano nabagamba ng'ofulumiza kali akayimba bambi Zafalani baana baagala kumulemesa ndongo naye nga muntu mulungi nnyo kantu kalungi nnyo bambi kayimba bulungi naye abe fitina ate ye muwala ali ku nakyo teyeeyerusa simanya muli ba Luganda ne Zafalani kikyongobako Shamini nakaakana mukaleke mulindeko kalya nze ninawe ensibidde ku Zafalani ninawe ensibidde manyiwo woosibidde naye tewali future wallahi tewali future wallahi future nyingi wallahi tewali oyo omuwala agenda kukuswaza omanye ennaku zino omukazi nga tannakuswaza takuta ogenda kuswala Amos oyitandika okwagala okuyita mu Kampala nga tukyalina wooyita gwayogedde ekyo nze ati omuwala mmumanyi gwayogedde ngenda mugamba abantu mu maaso awo gwayogedde ekyo ndaba oba omwegaano oba tomwegaana naye bambi oli kivubuka kirungi era nnoonyeza ddala oli kiddugavu tonnakwata mu kizigo siyina nsonga era n'ekimu kukinguzizza tiketi mbuliddeko ensonga ekwatagana ku bakyala bakyala okitegeera ate ekyokubiri nga kikwata ku busiraamu ennyambala kikulu era tuli awo ku nnyambala awo tuli awo ku empowerment baweddemu essuubi betta okufa kubanga kakati ffe tukuziddwa nze nkuziddwa mukyala oli wa single mother mukyala ng'afaayo nnyo Mamadina okitegeera kakati n'akuza abaana abatakka wansi wa 5 okimanyi bambi n'atugjamu n'olabikako nga bwondaba bwoti naye olina sikini ogenda mu sipasimanyi okola fashion munnange sirina kyenkozesa ndi oli muddugavu olina ekirevu olina akaviiri kayonjo
sikini kyekyo oyambadde white Gemanyi g'omukyala. omubiri kweguli Gemanyi g'omukyala ago. ate ne ssente ozirina ate ozigaba ate oyagaliza Yeah. Bannange, this is the only musician I know in Uganda. Yes. I do not know anyone else. Tetuzzaako mukono. Tetuzzaako mukono. Shabi. Amanyi agamba tufugwani. Nze Ssemakula Musa. Lwaki weyita Amos Lovins? Amos Lovins lyava mu Musa bakyusa eno ne bagiteekeno kati yali akola branding yakola era ate nga bamaze okuteeka buli kimu because we have a company gye tukola nayo ebweru kati yali emaze okuverifyinga buli kimu. Naye aba Miss Uganda, Miss World, Miss Kids. You are my friends. Not so? You are my friends. Nkola ku muyimbi ono ava kumpa ku ssente za tiketi. Muyisaamu nnyo eddoboozi lyammwe. Ate omuyimbi yakangulako tiketi. Simanyi oyagala ekivvulu kinsala olw'okuba saakyazaalimu. Naalima namukubira akalango ate wampada ku ssente. Mpaayo kongulako ku tiketi zange. Kati oyisaamu eddoboozi. Omuyimbi wange yakampa ssente za tiketi 10. Njagala mukolere interview eno. Abantu bamanye nti banguzeeko tiketi. Kale. Yes. You are my friends. You can do that. Kati abo nabo n'obanga obamaze ate. Saagala mu interview yo. Bayise mu maloboozi gaabwe. Omuntu yenna nze ampa ssente. Aba mulala. Oba twongerereko ddala. Yongerako. Yongerako blaza. Twongeddeko 5. Nina kintu bulijjo nkuloota. I didn't sleep well. Ndaba omwana omuddugavu omulenzi omulungi omugoggofu alina eddoboozi atamanejingibwa bantu ba wano erinnya lye lyatuukadde e Bulaaya. Ali wano baagala okumulemesa ensi abatayimba ba wano. Naye wano waliwo abayimbi. Ajja kunzita. Wano waliwo abayimbi. Munnaye simanyi nakumanya naye. Tewali. We do not have musicians here. Really? Yes. Gwe wekka. Gwe wekka. Amos nakufuna nnyo. Nga kira. Wotoli sisobola kubeerawo. Ate oyimba. So muyina akantu ke muwulidde wali eri. Erinnya nga baliweereza management y'e Bulaaya. Yeah, Already international. Twayagala nnyo okusukkuluma wano. Omanyi wano waliwo ekizibu ky'abayimbi bawano abannaffe. Palina embeera z'okubeera oli muyimbi n'oli nadda mu kunyumya ennyo okwevuma kungi nnyo. Boogera nnyo okusinga okukola. Okweyerusa kususse nnyo kwewemula kususse nnyo. Ekintu ky'okweyerusa kino ng'okyesibyeko nnyo. Tulina omanya abayimbi wano abeeyerusizza. No. Bw'aba mukazi. Rich aunt, nga you are living without giving me money. Omukazi okweyerusa kiri waji. Tewali wajibu waamu. Nedda. Tugende katono nnyo. Omukazi ayinza okwekwatamuko naawe. Akatono. Naye omusajja bw'okiteeka, omusajja njogera ku musajja. Nengwe abasajja bakonedde eddala engalo. Amaso obalaba naawe. Kifu. Oli omuyimbi omanyi eyeerusa. N'obukongovule ne bugirira ddala. Oli omuyimbi omanyi eyeerusa. Oba yansukkako. Naye nga kibi naye yenna gye n'asiiga n'enjala. Asiiga n'enjala. Kati okitegeera. Kazi bamuyitaani? Aleka kutya ntalo. Nedda. Leka tufuneyo akatalo katono bwe kati ke tuyingira. Ekituufu kiri nti. Nze ejja kubaawo okululwa kuba oyo mimi talina kyeyali ampadde gasiya ku. Ne bwe tumwogera zisaagala kummanyi. Obaddengawo kulwana. Muyingire oba omuyingira. Lwaki yeeyerusa? Naye nze kamubuulire mazima ekisookera ddala ekisinga okuswaza. White collar. Wamagga oba okyogera omuyimbi yeeyerusa yani. Yoyo. Anjagala linnya lye. Naye ate ekisinga okuluma kiri bwe kiti. Oli musiraamu, oswaza obusiraamu, oswaza ne gy'ova. Andi njagala muntu alinga nze bagaye mate sirimanyi. White collar agambye Vairota. Vairota yeeyerusa. Yoyo gwe mbadde mugamba. Mbadde simanyi. Yoyo. Ati nkubuuziza n'ogana okuŋŋamba erinnya White collar n'alinga. White collar yagambye. White collar yalinga. White collar yagambye. Agambye Vairota yeeyerusa. Nze gwe mbadde ŋŋamba. Gobadde ogamba ani ate? Oyo mwana musiraamu oyo naye mubutuufu. Mwana ki? Oyo. Enjala tolina zisiiga. Oli wa kabi nnyo okusinga. Ogamba Vairota? You don't need to. Vairota musiraamu?
Musiraamu. Ate muntu mulungi bwe nsuubira Kana nti kaali kalungi ako muntu bannange. mulungi nnyo zisandisobidde okwata mu kizigo. Kati kwe tosobola kukulabirako. Bw'oba ng'okikwatamu bw'oba tokikwatamu it's okay. Naye ng'oba olabika. N'ekirala mulekerawo okubeera fake ennyo. Like osanze Shamimu awo n'olaga nnyo nti kyaliwo nnyo. Abayimbi balina enkwe. Nze toddamu kubeera nze omuntu yenna omuyimbi ng'oli toddamu kubeera fake. Balina enkwe. They are users. Oli n'otuuka sebo n'akola kali n'akola ne blue tick ninga tosobola kuvimba kwenkanansi. Waliwo yakuvimbirako. Yedda tubalaba. Olina gy'ogitwala naye njagala omuŋŋambe nze so mwatula. No nti byebizibu kati nze white collar nga bwagambye. Nze mwatula. White collar obadde okyatuwa omuyimbi omulala. Obadde olina omulala gw'oleeta. No. Olaba Shami nze ebbanga lye namala nga ntoba neno nga nga mpandiika arranging ennyimba z'abayimbi abasinga oba n'abantu abaleeta emirimu gyabwe. Kati tugambe nti gw'olinayo omuyimbi wo n'ondeetera oluyimba nze ndukwatemu. N'olabira ddala abantu nga bali fake. Actually bye bimundoza abamu ebyatuleeta n'ogamba aye kannyimbe nange ndaye bwe kibeera. Wasooka mu kuwandiika? Nawandiika. Nnyimba nga ki? Nawandiika Gandi Muggwa Haruna Mbiru lwange, Princess Amira Ojimmenye lwange n'endala nnyingi emabega ezo. N'abala nnyingi ze ntukuttemu nga naye olabye enkwe. Okitegeera kakati ne tuvaayo tulagira eddala abantu tolina kubeera fake, you need to be real. Naye olowooza kinaasoboka ekyo muganda wange. Era bwe kiba tekisobose wano bagamba embuulire tekola ki? Tefa yonna. Because nfunyeeko chance etambula ne ŋŋendako mu nsi endala ez'enjawulo nga lwa nnyimba oba lwa talent yange. You don't need to kuba kati bw'omala oyimbira Uganda ozzaako ki nga weeyisa obubi. So kati goli international. Management olina kaliko wayogedde waliko enjagala nkola n'abantu abo abakutwala naye nga tebali wano. Kampani yange ntwala eri wano management naye tulina BME Bulamu Mutuba events Bulamu Mutuba music. Naye bano abeeri e Bulaaya baawa tupartnershipinga nabo bali German. Naye tupartnershipinga nabo with Bulamu Mutuba okulaba nga kubanga twalowoozamu nti then bw'omala okuba Uganda kino nnyo n'ogenda n'otundako culture y'ewalala mu nsi endala. So gwe totunuulidde Uganda yokka. N'ekirala ekyenjawulo tetukuliddeko mu byalo kino nnyo no-inspiring abavubuka bano tukuliddeko mu ghetto ezo wansi n'okuza naawe banno ne bakulabirako. Naye nange njagala bbanga Amos like nga bwe tulabira ku Bobi Wine naawe oyagala oyimba obe nga Bobi Wine okole nga Bobi Wine bw'akoze. Enkya abantu babeere ng'olina ky'obagasseeko oba nabo balina we baakubeera naawe. N'ekirala mulekeraawo abayimbi ozze wa Shamimu akuyambye afunye wakuyisaawo n'otandika okuvimbavimba olw'okuba kkubidde essimu batuleka ku blutik nakuleka ku blutik lwaba alinayo ekintu nagamba my sister ebiba bitukola Shamimu bali babikola anti ajja nga ali bubi n'owandiika oluyimba ne lugguka bwe lumalawo pa n'agamba ne producer Jamuloogo eyawandiise kati ne bajja kati mbuuza nze muyimbi azze wano ndeese oluyimba banaye walukola otya? Oluyimba ani yalukuwandiikira banaye oluyimba nga luteekamu ssente nnyingi it is such a very good song. Shamimu nali neebase n'endoota kati n'endoota awo nga mpandiika naye nga ali ku kirooto ky'oggwe gye waloota. Balina ne kano omanyi kati wetunuliramu abakyala abasinga situation yaabwe bwe nagiraba bwe nti ne oluyimba olwo nze mu ndowooza yange tolina kyovaako bw'ogamba nti oluyimba lwalimu abantu 10. Amos yakwatamu gundi n'akuyambako kati nze nakugamba nze ng'oluyimba olwa munno n'ennyimba zonna ezisinga ngaawe emabega zonna kati munno ne simu yatwala obudde oluyimba n'ampita nanga oluyimba luno n'ateeka buli kigambo ky'owulira. Nyinza okuba nti obwongo bwange bulimu nga 2% oba 3%. Okitegeera nga ate nawe oli muwandiisi. N'akubuuzamu ng'era omuntu n'ayita Nikolai n'atemalirira Nikolai n'agattawo ne simu n'endongo nga ye n'oluyimba n'alukuwa n'oddukuwa nti ndukuwadde tompa yadde n'ekikumi.
kyokka bw'omala n'ogaana omwogera kati ate okimanya abantu abawandiika baagala ka credit just katono bwe kati ate nno olaba Shami olwozibira abalala Shami abantu bangi b'oyambye naye nga tewandinyiize mu mutima nanyiiga kati nze gw'olaba nanyiiga nafuna entondo mbagoba olugoba ennaku zino naye ng'ate abo abantu be batuyisaawo kale nze mbadde wa mukisa nti ngenze enjigo okusinziira ku bantu abo betugoberera like njagamba nga Diamond njagamba nga ne Bebekulu oyo yakikolanga nga buli muwandiisi amwogera naye kiraba nti omuntu aba mulungi amwogerera buli muwandiisi n'owulira kati n'ojja kinzijjako ki bwe njogera nkiteeza n'omulala nze nina mu DM yange nina abawandiisi bangi buli omu ayagala akuwa oluyimba ekisooka okola audio mulungi okola video ennungi toyina okola bibyo ate you promote very well kitegeeza omuntu aba ayagala akole naawe kale bambi akoko tukaleke newankubadde toyagala kukawulira naye jja kweggalira mu nnyumba era okitegere kye tugambye kuba ogenda kukyayibwa bangi gwe ng'olowooza kyokola kyekituufu so abayimbi bejjemu ekintu ekyo naddala omugigi omuto ogujja tuleme kuwulira nti nno mbugga oli wakabi nnyo toyina kyogenda laga abantu mbumba oli wakabi ki okimanyi bw'ogiyita emakindi awo buli nnyumba erimu omuyimbi comment section eyo yonna enejjudde bayimbi kati tovimbira ku bantu toyina nnyo kyanjawulo tomanyira nnyo bantu bakuwaddemu buwi abantu bakuwaddemu nti yimbamu Amos kale tukuwuliremukko ati toyina vimba nnyo kweraga nnyo kekaleke naggaye nti bw'oba okuziddwa omukazi kirungi nnyo so kati ogenda e Kenya wagenda e Tanzania wali ogenze kukola ki kuperforminga oba ogenze ku bintu bye bya music era oluyimba lulire nasooka okuyimba lwawandikibwa Recorder Feelings yeeyita Kada baluyita gula omusajja yeetaaye awo lwaggula nnyo enzigi nenfuna email okuva ku Wasafi oyo Tanzania Wasafi si eya Diamond's Platinum kati we twatandikira by that time nayina era ne colleague wange nanyamba communicatinga nabo he was part of a guy gwe twakolanga naye director biki nanyamba kye tuyita social capital nanyamba okunnyunga n'abantu abo nensasula school fees omulungi newankubadde nti we are no more with him but because waliwo oluusi ebibeerawo naye in a good way nti naye yannyamba okunnyunga n'abantu n'enkwatagana y'abantu nze nali simanyi na Luswayiri at least yanduwulira but now nsobola at least okuba mu conversation naye kitegeeza agenza nannyambako okutuuka awo then Wasafi ate nenjagala I wasn't looking like this but when I went there I met that guy the big boss kati mu kunyumyanyumya unagamba naye bino yeah, of course through that guy of course abeerawo eno ye studio ya AFM eno ye studio y'omukulu bakimanyi nemunyumya ng'oli kuwasa bagiyita batya Wasafi Media nemwogera Oluswayiri n'ayogera na kati gayi mu kunyumya ennyo nga tunyumya nali nzijayo okukuba ekifaananyi nga nina essimu emu ekika ky'essimu emu ne bagamba no naye ng'ali free kati nekino nakyo tukiyige Diamond is a big brand naye nti omanyi alina ttiimu yange nga bw'onoolaba ttiimu eyo nti ojja laba omusajja oli omulala nga mutono naye nga bw'alagira ekintu ku Amos sirina kye ŋŋamba that's being managed naye nga waliyo abali toopu n'abaddako kati ate nga tetunnatuuka oluusi wa Major Zaga n'agamba naye ng'ono yekka yagambye Zaga n'agamba nti tagenda kufuna kifaananyi awo kitegeeza omuyimbi olina okumanya nti that's my team agambye tayaga alina ensonga ye alinza okubalaba tewajja kakube kwambala era bagamba Amos no you won't put on this ogenda nobabuuza naye lwaki nyambadde bwendi n'akuwa n'ensonga because njagala oyambale bwoti kuzimba brand you have to build a brand in a good way mpola bitwalamu akadde naye okuzimba mpola ate kati abantu batandisa opiikinga nti kubanga twembracinga culture yaffe ebweru nti tuli ba Ugandans kati gayina ŋŋamba nanga naye olaba nali nasala obuviiri nanga naye olaba olina okufaanana wali toyinaako nviiri nayinako enviiri naye nga bw'oziteekamu
nenga si bingi nnyo kati nga nina eri emberega njagala mbeere simple nangamba no omulimu gw'okola ye yakiyita gw'abatabangufu naawe olina okulowooza nga bo. You have to think like abantu b'okolera ekisooka baana bato that's why ojja kusanga omuyimbi yataddeko bling bingi kati ofaanana omulimu okitegeera gwa showbiz nenkiwulira nnyo mu mutwe nga kimvugiramu nansigira n'ebifaananyi najjayo nandaga abayimbi ab'enjawulo namala natambula n'agenda mu seconds ng'ezo nagamba naye tukwanza weebale nnyo n'agenda nga wavudde Kampala of course nojja of course natakutwalako yadde nti muli emmere no yali alina ebibye byagenda of course kubanga saayina appointment naye nti wa appointment but it was a chance ove eno naye afuluma eri so walejjayo ekifaananyi bagamba batya ne bagamba no betaaga okukubisa ne bakubisa owa kamera oba iPhone. Gwali tolina iPhone? Nali by that time nga nali nagigaana nga nze ndaba nze nina wendi wenjagala nali nkozesa Samsung. Nekimpa challenge nyingi nnyo okulowooza ebintu bingi omuyimbi kale bwe yandibadde kati ngenda okutunuulira mu Gayo bw'obanga oweetegereza ebimu ku bikuumye Gayo okuba owakabi si muggulu mu kwagaliza banne. Bw'otunya brands ezisinga ezivuddeawo zivudde mu ngalo ze ekitegeera kati ye yennyini omutemawo mujjawo kiyinza okuba ekizibu kubanga ne bwaba tayogedde boogezi bakoze bajja kuddamu. You understand? Amos omaze okutuukayo olinayo abantu bameka kati bwe nakomawo we sit down ne tutuula wamu ne team ku kye mulabye eri ne bye tuwulidde bye tusomye kuba mbadde emirundi mingi maybe ne next okusoma oba otegeeza ki musomera ddala okuyiga okay like bwe ntudde naawe olwaleero nina ebirungi byenkukopyeko oba ebibi oba okitegeera ekyo kati oluusi tukyerabira nze ntera okugamba ttiimu yange nti ndowooza lwakuba oba oluusi tujja ne tufuna amaanyi nga twali tetwasuubira ekyo nga gatutomera nga tetuyina na goal yago kati kyobula nti kati Amos bakuteekateeka kiyinza okuba processing mpanvu naye kuteekateeka oleme kuwemula banno ekisookera ddala mikwano gyo kuba gye gikuyamba okubeerawo famire yo n'abasigadde because chain eno gyenyambadde yakolebwa abantu bangi oba engatta eno oba akakoma ako waliwo yakola bids waliwo yakola akaguwa neyatunga kati eyatunga nga bwe bakakola bwe bungi bw'abantu abo bonna bwe baleetinga down olw'okuba gwe bwe weeyisa b'olowooza oba olimbye olumu olina okuwulirizaako naawe ne bakuwuliriza so si kuvimba nnyo n'ogira siggwasose siggwasembyeyo bwe twakomawo wano ne tukyusa mu bintu ebisinga of course twalinawo ennyimba nnyingi eziri nga tutransforminga okutuusa we tuli wano ku munno nene tujja nga tujja twefumba tujja tutereeza tugendayo mwe batuyita jangu meeting bano then nengendayo nentandika okufuna ne festivals nagenda Zanzibar waliwo festival yali ya culture nengeri nkwate bagikutte wamu ne sauti za busara abagimanyi bagayi ba sauti za busara ndoza be balina omukono mweno n'ennyimba awo wennyini ne bampawo gigi yali yaba UN oba mu Zanzibar y'abazungu beerera ne mbakuba ng'oyimba mu lulimi ki? Luzungu. You are English? Yes, I speak English. Kyova nakulabye nga tujja kukwatagana oyimba mu Luzungu? No, nyimba Oluganda n'Oluswayiri n'Oluzungu kyokuba international n'Olunyarwanda n'olulimi lwonna. Your music go through because ekingwawo gwe I can't do anything as long as it's music. So kati nga gwe agenzeeko mu nsi endala noweetegerezaako abantu abalala bwe bakola olaba nnaku zino balina ekintu kyebagambe ne Uganda abawagizi bammwe bagamba abanayuganda mukoma kati wano era ne baba bakupangisizza okgenda Sweden Germany bannayuganda banno baba bafunye hall bweti nga bwogenda oyimbira kyokka bapangisa ba Diamond Platinums najja naye bekisaawe wano ne bampangisa n'agenda mu nsi endala zonna ng'akuba bisaawe talinaako nti specifically ayimbira Batanzania gwe olaba ogenda kikola era kyekiremesezza abanayuganda bayimbi wano abanayuganda okukola ekintu kyekimu.
awusente kitandika naffe ffennyini abayimbi. We don't want to invest, tetwagala ku investinga. Kati olaba njageza nti abasajja kati olaba bazuukusa abantu abasinga abayimbi abasinga okuinvestinga mu music. Okimanyi music luli okuinvestinga mu video ne bagamba nti eri $2,000 oba $1,000 oli yaganga lwaki sigulamu ettaka ennakaseke n'enzimba kyokka nga tamanyi nti eno business. Kati ate bw'amala nadda n'agamba kati nga Diamond avimba atya nga lwaki bamusasula ssente ezo. kati ate nga yeerabidde nti ssente ze yandikozeemu oli yategeera nti guno mulimu n'agamba eno business. That's why nti osanga Amos ne bagamba nti Amos to partnershipinze with Q ne Mr Black ne Zaga bagenda kukola ku kwambala kwe. Ate ba boss ne batatunulayo, that is the family. Ne tatunula nayo. Ne bagamba nti Major kati ekiremesezza abantu okugenda okuyimba eyo obufe bye tulowooza tujja kutuukayo bwe tunabanga tweyagaliza kubanga n'aba mukoze kye bakola aba Nigeria abantu tusiiba tusasulira aba Nigeria ate nga tuseka batuba aba Nigeria bano manyi kye bakola muno mulimu community z'aba Nigeria nyingi bw'obadde okimanyi nti aba Nigeria bajja wano n'asasula ssente n'asasula nusu 1,000 n'asasula omutwalo naye kale n'asasula katugende n'asasula omuntu Shami nina oluyimba lwange baluyita munno like the way nga bwe tucommunicatinga nawe nti Shami twafulumizza oluyimba baba tebakumanyi olw'okuba totwogeddeeko wano mu kamera oyina oluusi by'otuyamba ebyo ng'oluusi baba tebamanyi Shami ye n'abaako baaluwa naye nga communications ezo bazikola nti networking ye eri ki ekyo kimu pyara ye eri etya gwe wennyini ofaananya otya mu byokola okitegeera let's think out of the box kugamba tulowooze okugeza Diamond era neluli kye yangamba nti olaba Uganda eno gy'olimu yeringa nga senta y'endongo naye ku lupapula eringa kadoota kitegeeza agyagala nnyo nga Uganda naye bw'omala ogikuba lowoozaako ku birala nti nina community y'Abannayuganda tugambe Sweden era egenda kujja abantu ng'enkumi 2 kale bwe bajja bakoze batya okunyamba okugattako abalala abali awo nga si Bannayuganda kubanga ffe tulina mu mentality eri egamba nti bw'otakuba Uganda tojja kukuba gwe omanyiddewa nti ewaffe gye tuva eri bweruga nakunkuba you understand oba omanyi etyo nti oba ekirowoozo kyange nze kinene kyakuba O2 naye nnoonya engeri ezo ezikuba O2 kati ffe twesisigiriza mu mbeera eyo abawagizi batuufu ku bye boogera kubanga ffe abayimbi twesisigiriza we tuli ne tuba comfortable ng'ate ffe abayina okuwa bakama baffe abayimbi abawagizi bye baagala okulaba kitegeeza that's why Amos nti tukola movements zino z'olaba n'otambula n'ogenda e Tanzania buli lw'ogendayo ogatteko kuba ebimu ebitulemesezza bwe butamanya baani how do they organize ebisaawe ebyo okitegeera ebintu bingi nnyo bye tutamanyi ng'ate tetukkiriza nti tetubimanyi omulabi oyo ayagala kwetega takiraba nti tuli mu kamera abakazi b'e Uganda beeyongeredde eddala okwetega kati akulabye n'ayagala anoonya okunkubya simanyi amabi naago gakuyisa bubi baana bagenda ne banyirira nnyo nabo bonna oli wa bbina oba muserebende tewawulidde n'omusajja yabayimbyeko ati kati gogenda naki gyalaba sayidi yo nkuterumu naye ekituufu kirina kuba omuntu kasita abeera beauty with brain kyekyo kitubagamba amabina temuli Amos temuli amabina ayinza okuba nga alina naye nga wano ewasinga tebalina magezi yadde naye gwe Shamimi wabebaddeko n'omuntu nga buli lwe mwogera alowooza nkoko tewali kigattako nga buli womugamba agamba enkoko alowooza sijja enkoko simanya ate enjala nazikoze egindi so kati olina abakwambaza specifically okay so katuyiseewo ku bulango bw'abakama baffe nkyali ne Amos aguze tiketi za Hijab Nation ye muyimbi ali international wano ye muyimbi ali local ye muyimbi ali worldwide ekyo njaga kibategeeza so Rachel spare parts ali awo wakiseka genda oberenge motoka yo gigulya spare omulungi yekka yalina spare wakiseka yekka bwati emmotoka ogireeta ne tulaba ekifu ne tukifunira makanika ate ne tugikanika n'ovaawo nga buli kyuma ky'omu ekiri bino banzibye kasaanyi togenda kubifuna
baataddemu ekyuma ekikadde ng'ate banguzizza ekipya togenda kubifuna so obeera ng'onoonya Rachel awo ku Kiseka Mall ogenda kubeera ng'ate omufuna kyali ne Amos ebigambo bingi nnyo byaŋŋambye ne neewuunya so kati gw'olina abakwambaza ne bateekateeka nti Amos leero agenda kwambala kino tojja fuluma bw'otyo ekyo ekifaananyi togenda kifuna leero puroguramu ye ey'okuyimba yonna eri bw'eti omwezi guno era wano kino tojja kikola tebiteekinga ssente nnyingi nnyo ebyo biteekinga omukwano kye tuyita social capital Social capital. because sente singa abali abawanisa amagulu emulago bali bangi abalina sente singa zimala sente temala buli kimu so ne mu ndongo sente temala buli kimu teyina kyemala sente kubanga singa tubalabyeko abaze mu ndongo balina sente naye nezikola ki totya nti lumu management yegenda kwefuulira my management is my family family yo for us we struggled a lot my mother struggled a lot management yo baganda bonna gwera boolaba baganda bange ate n'ekirala nsonyiwa nze bwe ngenda okyogera naye kankyogere nkyogere ate nze ni musajja wa nnono nzikiriza mu nnono buli muntu anneeyungako waliwo ensonga lwaki anneeyungako tewali wajja mu bulamu bwange nga tewaliiwo ensonga lwaki anneeyungako era gwe tutasobolaganye naye awete ayita awo tekiriiko era ogenda olaba nga yeetegula nga biganya oyo talina kuba naawe era ogenda olaba yekyankalanya agira ati bamuwadde bamuwaaka tugambe nti Shami mugenda omutwalire emitwalo 10 n'aziriira mu kkubo era ekyo oyo todda tugamba ye aleka omugati kati bwe bityo bwe biri bwe byekola I've been working with my management nti okuva nalinga nkola luli nga family nga bakulaba bulabi Amos alina talent but till covid we yatandikawo nenfunamu embeera nga ndaba nkoyo okukozesebwa ennyo then mama called me nangamba kisoko gye kubanga kyali waffe nnyo naye oba wakwanya omukyala era omugamba n'omugamba naye okimanyi nagamba awo oli ku kituufu kubanga kyali waffe mukwano gwe mwenyi okitegeera nti tunyumya naye mama Madiina mama Musa tunyumya naye nagamba kati nagamba jangu naye oyimba biki n'ebyo ebitya bafunamu batya naye tunaabisobola ne mugamba kituufu tulina okufaanana bwe tuti tefaanane bwe tuti yadde tetulina naye tulina okufaanana bwe tuti tunaasobola then ne tutandika mpola bye twatandikira batulaye naye ne tugamba tulina kukuuma mutindo kyekisinga teri kussa mukono si nti waliwo tewali ssente nti tulina naye okusinga okulimba kisingako muno omuganda nina emitwalo 2 you understand era tetugamba nti engoye tuzeewola wabula twafuna mikwano gyaffe abalina ekirooto kyekimu nga kyetulina endabika ne tumanya nti endabika tekijja kuba kizibu katunoonye we tujja okukolera akaviri ak'emitwalo 3 tukonoonye gundi atukola bwati tukonoonye kyali waffe tetwevuga supiidi bannange nti wetuli ffenna kati n'ebisigadde byeyongerako bweyongezi kati bw'oba ofuluma management yonna ofuluma nayo kisinziira kubanga n'eyo side era tugenze tukwatagana tulinayo era abat handling Anna, nga muli organized nnyo. Like in Tanzania tulinayo abantu betukwatagana kati have that someone that side called Bahati Eli Kuli kati babagamba gundi agenda kujja program erina kuba wana ajja kusula bw'ate agenda tambula bw'ate agenda bba bw'ate ajja kulya bw'ate ajja kukola bw'ate ate Kenya ne Kenya of course Kenya mbadde sinnaginyikiza nnyo naye nga nayo tulina tugezezzaako East Africa okulaba ne ziri ensi Nigeria Ghana wagendako de Nigeria of course twaliyo Ghana twaliyo ndoza bakulabanga blaza waabwe anti obafaanana tugezaako olinga ki Nigeria omanyi bwe kinyuma naawe ng'ovudde wano naawe n'ogaa nti oyo wange okitegeera nga tebaawula Burna Boy na Amos tebaawula Wizkid ng'olabikira ddala ng'omuyimbi ate era ebyawano obimanyi byamputtu abantu baawano ebakulemezaamu till the day bamala kumanya yatuyisizaamu nno yamaze n'akakasa because embirabyeko Shami okuva gye tutandikidde naawe olinaga ayimba biki ayimba nze sibitegedde now he's the same fan akugamba byokola bye bituufu kati ffe twamanya be bantu betukolera kati gundi ali atya Shakira muli mu mbeera ki go wamuwe emmotoka ebintu bya Shakira bannange mwekwana ddi Shakira omwana Shaki
naye twogere byaddala kyala kyamaanyi nnyo bambi wabula tonziza mu bya kisiru mweyagala ne Shakira. nina nange wensibidde mu butuufu naffe bannyaffe baatukuza tukooya ebyotulumyalumya ennyo naawe tubeere awo twetoolole ku kintu ate kimu ate okitegedde enkwagalo neetoolooze tulinganga abasoma wamukwana n'agaana Shakira n'agaana lwaki twogera ebingi nkukukwana lwaki nzira nnyo mu kukukwana nga nange mweyagala ne Shakira oba nedda tukolera bantu mweyagala ne Shakira mukwano gwange olimba mukwano olimba He's my good friend, I think. Yeah. Olimba? Nedda mazima mukwano gwange. Gamba nti wallahi billahi tallahi mukwano gwange. Alali. Musa, salamu alaikum. Wa alaikum salam naye. Gamba nti wallahi billahi tallahi sagala Shakira. Shakira nkwagala sirabanga ko Shakira nga jeke ngoma. Bannaye mukama yakuwa olususu. Naye oyimba bulungi nnyo. Nze sinnayogera ku bintu ebyo byonna nzija. Gamba nti wallahi billahi tallahi nze sirabanga ko Shakira nga jeko blouse oba sikaati. Tukolera bantu Musa. Bedania kikyenyo. Mweyagala ne Shakira. Tetweyagala. Gamba nti wallahi billahi tallahi tetweyagala. Wallahi billahi tallahi. Tetweyagala. Bannaye Shakira oyimba. Mweyagala n'okwerya mwerya. Ya. Nebeda. Natize kankubuulireko. Amazima gali kufuula wa ddembe. Njagala ombulye mwekwana ddi ne Shakira. Era lwaki? Kyokka bambi muwe bambi byaddala. Tusisinkanyeko emirundi egy'enjawulo naye bwe musinkanye ndaba mukyala mulungi. Tewali agambye nti Shakira mubi. Mulungi. Era nze sinnayogera ku bubi bwe, sinnayogera ku bulungi bwe. Ekintu kyange kiri nti mweyagala. Tetweyagala. Ate mukyeyagala. Tetweyagala. Gwe wamuwadde emmotoka? Nedda bannange. Ayina Shakira yakavaayo n'ayogera ayina n'omwami bambi. Tibweyagedde. Mwami ki? Yamwogedde byavudde mu kamwa ke. Ate kyogamba nti Shakira lubaala asamirira ku mutwe gwa mulala. Mweyagala mwerya. Bannaye ogikumyemu nnyo naye bambi. Kati Zafarani yali akoze eki? Lwaki mukozesezza nnyo Zafarani nga mumusula olwokuba ali naive? I love that girl. Naye about Zafarani nze Zafa siina kye mwogerako. But amazima tugogere. Zafarani nzija. Soke tumalirize Shakira kubye Zafarani bingi. Shakira. Naye mwana Shakira bw'atali kutuka bbunwe. Omukazi ofada yewaki bambi teririna tabbu. Simulinako nange tabbu Shakira. Naye maama naye mwaladde mugenda zaala ekyana ekirungi bambi. Yukira oli mweru ate gwe oli muddugavu nnyo. Bannange kansirike nkomaawo. Ekira gwe obumbulya Shakira mweru. Wakatakke. Yakwatamu. Nedda naawe wakatakke mukyala naali kunnakyo ebyaddala. Lwaki abantu balowooza nti yakwatamu? Naye kati Shami waliwo negwe nawulire naawe n'agamba naawe okwatamu. Maama ondabyeko nga nakwatamuko ondabyeko. Bwe bagamba eyo. Oli mukolereza mukazi wo. Bannange. Sebo nange obintaddemu. Bwe bagamba. Mbu nakwata mu kizigo. Ntya. Waliwo oluliro ekifaananyi kye wataba naye wennanga okubye hijabu. Nga ndi mweru muzibu. Ate bannaye ate yatisusiza. Nedyaze webanga nakatonnya okuva mu nsi z'entambula mu. Kati era naye olaba omwana atava ku nnyonyi. Okimanyi bwe badde boogenda mu nsi akasusu kagira ne kakyuka mu buli kakyuka mu ne kati gwa kakongoli Uganda nga kali bulala. Anti nze mba nnyo Uganda naye era bwe nfulumamu. Kale okujja akasusuko. Bw'ogambye. Kandeke Shakira. Kasense etegedde ansa. Tokuma. So katoyina mukazi oyina Shakira yekka. Naye omusajja nga nze era bwe ndabika bannaye bwe mbulwako. Oyinza okwogera kati omukazi gw'olina katale kaffe? Ekyo tebakikugamba ku Wasafi? Nkutumiddeko nnyo black. Ye black sugar? The one and none, black sugar. Black sugar? Yalabbi. Black sugar ye mukazi. Nedda tekatoddukawa. Naye buli kimu okyonoona buli. Wamma!
Kwe ojjukira batadde ekifaananyi kya black sugar zino zenviiri lindako. Sinja kunyonya nze agenda Linda mukulage kino Leka nkunnyonnyole. Excuse me for a moment. No. Ofaaki? Naye ofaaki ddala muto. Banne ofaaki. Linda muko nkwataamuko katono. Bannaye mukkiriza banzitire ku seti. Producer tujjeeyo ojja. Anna. Mukwano producer kano ngenda kukakuwa. Onani. Ngenda kunnyonnyola ensonga. Oyo. Onani. Soko mbuli ono omusajja ani? Oyo yenze. Kino ki? Oyo yenze. Bino biki? Zizino. Bagamba akuwa. They are relating. Yes. Akwala n'abawerekerwa akakubanja. Omanyi n'akakiraba. Shira price yabitaddeyo. Kati tomanyi nsonga. Wandisose n'owuliriza. Linda mmala okubira black sugar one. Oh my God. Okay. Really? Ate yazzeeko n'akomentinga. Oh. Nakashuga. Tokikola nkwegayiridde. Tindamu. Ali mu kukola bambi tokikola. Nedda ajja kunkwata nzitayinza butankwata ntya. Nate empya nateekako new. Black. Yegwe bulijjo bbaawo wajjawo vamos. Bambi bagamba yali takyayimba. Ono simava musi. Anti omukoto wali tetwamusiima nga mwavu. Naye kati gonguzeeko ne tiketi. Bana Shira ako. Ali mu mulimu akola bambi. Malo sooka okubira Shira. Mukoto ddamu nakunkoonako bambi. Kubanga shuga yakalega ebitundu byeki. Oba balabye bubi. N'amaaso g'abannago nno gasobola. Gwe wajjewo Vamos. Yoyo Vamos omuyimbi erinnya lye saategeera. Ninga ebbanga lyonna lye mulabidde munnange wange tabeera n'atalina muntu. Shira. Indi wano ne Amos. Please don't do that. Amos beeyagala ne black sugar. Sheila. Beerya. Munnanga ali wano omuvubuka ono yeegaana ebyaddala n'enzijukira wapositive ebintu ebyo. Nina okunnyonnyola. Yakugambye mu Luswayiri nga agamba baamulidde. Yagambye ata tulikombana? Sheila. Tulitombana. Sheila. Amos abadde yeeganda wallahi naye bannange gwe. Kati ono omuvubuka oli atamanyi kuyimba baamuvaako. Bambi naafuna ono. Yagiraza nti mu kamera. Nagirabye nze ne nti omwana. Kati ono Amos. Kati balina Amos bapepeya. Weebale nnyo sister. Luwoomye munnange. Onyambye abadde yeegaana. Shira okkiriza ddala. Weebale ku nziju. Amabudda nga nno neerabidde ekintu kya black sugar wawe. Kale ontemye kati mmaleyo. Kati sooka ompe muko. Mweyagala ne black sugar. Onguzeeko tiketi ogula ku Nazaala. Kumbe nze mmanyi onjagadde nnyo. Amaze amaanyi. Kati sugar womusanga wa? Naye kyokka ebyaddala we have been she has been a good friend of mine. She has been my personal okumala ebbanga. She has been good to me. She has been a personal person. Yeah, she's my personal person. Yegwe yalina okumpa essimu. Yono omuka yali alina okumpa essimu. Munzigyeko. Aseesamu tasobola nakukkiriza guzikire. Gwe kyoba omanya bw'agira ati luku ku luku. Abula bannange. Mukama ondaze ebyamagero omwaka guno.
kati va musiba ngambye bakasuse eri embwa za ku kyalo kati mwagenze mu photoshoot nayo okikubye nnyo n'okataga nziremu mbikulaga ebifaananyi obyegaanamuko producer obiina naye kale ekyamazima ne talina buzibu ne bwe tuba twagala kati ate nze atayagala basajja bannange naye ekirungi mwena muli baddugavu kwala ali awo with brain tokeerabira kiwala kyamazima nga bwedda byogamba oyagala nnyo omuntu ali real nagambye naye avaako olumu obutali buzibu omanyi it's better to understand that someone you're with even if you work with that person or you with that person Amos beeyagala ne black sugar wallahi mbadde neerabidde naye mukama oli agamba black nenzijukira ekifaananyi nga nakirabye nga mwekutte squeeze ate ne bakugeya ne shira price mu luswayiri ne bagamba mbu nno mweridde yakyogedde atya mu luswayiri otombeeto simanya mutombeeto omutombeeto producer nyambamu yagambye kyangambye ata tumutombeeto anatombana namutombaana yamutombaana bannaye ndowooza abaswayiri abali eyo mukiwulidde yamutombaana naye ate shira nkutumiddeko gwawaayo nowaayo ddala n'okasukira nalaba waliwo akatundu we baali bakola interview shira ne bagenda mu luswayiri kumbe ndowooza mwa info yono kati batanzania na kenya be baabitegeera naye wadde okimanyi nze neewunyizza shira lwava mu black nedda abadde nze nti bwe mubuuza balina okuŋŋamba amazima kubanga black sugar nakutombaana ne mwetombaana wabula mujooga naye nga si mubi bulaka shuga simuninaako buzibu naye ekikulu we mutombaana mwetombaana bwe buzibu bwolina kyokka kati oyalidde olabye abeeru shakira nomo bali ku muddugavu zigizigi ng'eryanda kakikoyisaawo naye kasita bonna baamabina naye kati gwe future eri mbakazi baddugavu babadde okola kino shakira mukazi waali eri bamutombaana wanatombana shira ngambye akagamba shira nkuvuddeko nkuwanikidde so mwesanga wani sugar no but we have been with sugar sinna kubuuza you have been oba how long ongambye mwesanga wa muko ogenda kumbalamu ku magezi amatonotono oyo muwala nze mukuzizza awaba muzza naye nduza twasinkana ddi ebbanga liyise ebbanga byaddala bannange wandibadde otuuka nnoŋŋambirawo maama yenza omuko naye tusisinka ebbanga ddene she has been a good friend nga balina endaba abantu gye balabamu ekifaananyi kya sugar ati alinga avaako just let's clarify this abantu bakitegeere buli omu ayina entegeerayo oli waddembe ku ntegeerayo terihakuyinako buzibu bw'oba otegeera nnyo beera mu IQ yetegeera ne mukazi waawo bwate bwategeera naffe tubadde tusabayo olwaleero naawe ojjeko mu nsi kale eyaffe gwe oba olowooza tetutegeera naawe otuuleko eyo osuleyokko eyo ng'omuwolereza bulala ne vamusi we yali nedda si kuweereza tonnamutwalako wammwe ne vamusi yali ekitwala ne tulaba abako n'ab'emikwano kabula bannange waliwo ekintu ekikujjira nga surprise naye mbadde neerabidde ntya nti mweyagala nsaba ku gomesi n'akakeesi kajjenga kalamba akakeesi kajjenga kalimu n'olugoye olugendamu munjoze ne mukatagga omwana mumutomboota ku bwereere sifunyeemu yali mumutomboota fuli mazi againi nasi masa hakuna chintu mumutomboota fuli pesa la pasa me maza
naye maama obaggo agamba omwana obulungi nga bumususse nnyo. Bambi kiwala kirungi kiddugavu omanyi kati wano e Uganda twajjiddwa ekintu Ate ne abaava ku kkala banyiivu n'okusinga abagisigalako. Omuntu eyava ku kkala nga teyejjako ku mpaka mukambwe nga tasasudde ssente. aba alabanga omuddugavu eyaguba amuwuliramu bubi nnyo. n'omubuuza ssente ziweeyerusa amusinga wazimbamu ennyumba weeyerusa ate oli mu muzigo gukubuguma oyagala saanuuka. Muko kuggwe kwe siva naye muko obe ng'onjokya bwe kirina okuba. naye lwakuba nti obulungi kati kamunnyonnyole kale muwalawo ngoza munnyonnyolere ddala bambi naye gwe wali osanzeeko omuntu shami nga nekukwatako ne ku ssente akwatako bannaye ate ebyo biba binyuma. Akutekamu ne ssente? Ne ssente ng'akwatako. Omusiru oyo yatulyamu ate dda olukwe. musiru Akuwa ssente? Ngindako nkya nnyonnyo akikula ombaka. Bwe ntyo ojja kuŋŋumiramuko. Ombaka. Ssente sigamba ssente zino naye ssente kuwa amagezi butya bwe olina okukola. Kyo kigaba amagezi lwakuba mukyefuulidde. Abantu babi nnyo era bulijjo bwe kiribeera mu nsi emyaka n'emirembe. Era migwe tokyefuulira. Bino ebifaananyi bye mwakoze birungi. Anziremu mbirabe. Mpaako ku birala manager. Olira nno bwamubuuliza ettala. Naye Sugar alina obukomo. Emikono gya Sugar wali abirako obukomo. Tetubanga tugenda tutomera. Emikono gya Sugar giriko obukomo. Ali mu munoonyi ni benne tuli ku kiwano. Yazze wano omulaba. He is called Black Man aka Amos Lovins. I know that guy. Sugar najja n'ateekako buyimoji obusinika ebinnyo. Najja ne wano era mu comment. Naye si mubi ne bwe tubeera twagala. Nedda si mubi naye Sugar yayambadde ddi enjala zeezo zaatera okukola bwe ziti. Naye omunoonyereza bannaye singa naye bannaye wandi mukubidde buuzi n'omuga wanika omukono tulabe. Kyenjagala okukola naye oba ali kumpewo. Totomeza abantu. Kyesaagala. Oyinza okutomeza abantu. Bwenna yamukubidde tofudde. Sugar. Nfunyemu obuzibuzibu sooka okole bw'oti. Waliwo ampeerezza ebifaananyi byo naye nga ndaba siye sooka okole bw'oti omukono. Ye yennyini atubuulire. Kola ne guli omukono omulala. Kuliko obukomo nze sikulabangako ng'oyambadde obukomo. Yeggwe Sugar bannange enfudde jjajjange. Mweyagala ne Amos ono omuyimbi. Network ebuze. Ndi ne Amos wano. Nzijjukidde nti mweyagala. Naye tewaŋŋambye mwana wange. N'enjala ze zino. Omwana yadda ayinza oba akyadde akyapimamu. Zezo zennyini enjala yeggwe bannaaye. Mweyagala ne Amos. Kati oli atamanyi kuyimba twamugobye. Muko wuuyo. Hey man. Byaddala gwe byaddala. Ba viewers sorry kinsuseko. Byaddala. Yeah, but she's a good person, you know. Angambi bannayo akuwana tamanyi Vamos. Vamos yali mubbi. Atukimenyewo ekyo. Tumulegede tumwogerako naye olabye ntwalite twamusiima. Omusajja omanyi omu? Musajja ki? Amos Lovins. Yasobola kubeerawo ate. Manja zaganga asirikiridde. Nyazala bimususeeko. Era asoose kunkumira.
Omugambye nti ojja wano. Mugambye Sugar nga mujja wano. Naye gwe kino ekisajja kirungi. Wana Tondiisa. Nanga nguzeeko tiketi 10 n'ezi. Baby bagamba tiketi oguze ntono. Kiwedde ekyo. Ate oyo omwana yangamba ayagala kuddamu toola shahada. Wallahi Mungu agenda mulungamya omwana oyo. Naye talina mbeera ono, talina mbeera. Sugar nsabayo kantu nga twogera ku musajja omupya. Ekika. Nsabayo kantu ku Monday. Ntereeze nti si musajja mupya? Sibangako na musajja yenna. Okujjako Amos, Oh my God. Then bakuwe ne gomesi y'okumami. Mbadde ngimugambye nsaba ku gomesi yange muko. Era ino okujja. Muwala walaze ebitundu by'ekyama. Abalabye balabye bubi. Kati bakutemuke bakutata abakapostinze babadde baagala kunnafuya. Kuba waliwo abankubidde awo ekiro ningamba bannaaye. Ngaali nina owooza. Bakadde mami bino byenga bagaba interview omwana lwaki tante. Naye lwaki teyabitemamu? Namugamba nangamba mbuyinabidde nengamba owaayi. Kaddani oba gakomezaawo okukumya. Kale kamale okwogerako ne muko tumaliriza tuli mu interview nno. Kale. Naye wabula Mukama Katonda wange ono. Soko mpemu akapeera k'oluyimba olupya. Nze n'amaanyi gampedde. Ngeri kyonnyenyamu ebintu byo. What a bam 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 Sugar. I don't know where to go. Linda kompuliddemu erinnya lya Sugar sokoddemu. Ne bannange tuli kuki? Sokoddemu oluyimba. Ngeri kyonnyenyamu ebintu byo Sugar. What a bam bam bam. From you I don't know where to go now. I don't know where. I surrender upon my knees. It coming straight from my eyes. Was about to sign out. Laba bwajuno mubiri gwange. My chest, my back, my legs. Yenze muno. Muno. Yenze munewe. Kitufu yaleese nnyo. Oli abadde ajja tumenya nnyo promotinga. Ojja twanguyira. Ate omanyi okuyimba ate olina ssente. Togenda tuwaamu buzibu bwonna ku promotinga. Kuba kati nga Nazaala nkikuttemu. Omuko muyimbi bya ddala alina ssente ate azigaba. Oli yali waakwogera nnyo. Mukama wamutuwonyezza oyo naye. Omuntu w'okwogera obwogezi mami. Alhamdulillah. Tewali ssente. Muko gwe ndiko kati. Eddoboozi lyeryo tomanyi Diamond Platinum. Oyimbi wali notekawo Sugar singa ofuna woteeka Nazaala. Ate family yonna ne tugigatta. Family yonna neebaamu. Nze manyi mwalange wadda wenzira. Kati oli simulabanga kaagambye tabangako na musajja yenna. Mbeerera. Kigenda kuba Uganda wano atagenda kwogera Amos agenda kwa taliyo. Nanti kati tukuttemu. Omwana ne maama. Bajja tegera nti omuntu yenna alina okuba nga amanyi oyimba. Ate ng'alina ssente, ate ng'azigaba, ate ng'agenda TZ, agenda Kenya, agenda Nigeria. Nga omuyimbi ali international. Kyatukoze tatu. Nze muko wootoli sobola bbeerawo. No, Shami.
Social media handles zo kuliko manya ki? Amos Lovins. Instagram Amos Lovins. Buli wamu Amos Lovins. TikTok Amos Lovins. Mr. Black. Kati yegwe Mr. Black ye Mrs. Black. Yeah, because in a brand ere ekolamu ebyo ebyengo ebyo na Mr. Black eri mu kujja bali mu kukola ebyo ebintu byonna twagala. Nga brand nga si yawa no? So yeah, fair because it's me, I'm the CEO of this Mr. Ogenda Black. kwekolera brand ye yangoye. Mr. Black, nebyokulya Mr. Black, perfumes Mr. Black, restaurant Mr. Black, Mr. Black, Black. Nenga byonna biri. Kati shuga walwawo otyo kuleeta omukobwa ati. Ogenda ndatira omuntu omweru nze saagala basajja. Nenga byonna biri wansi wa. Omuntu omweru nze. Nenga byonna biri wansi wa management gye bayita Bulamu Mutuba. Bulamu Mutuba. Yeri mu kukola ebyo byonna byolaba. Mulamu Mutuba omuntu abatalowooza ntunda ddagala Uganda. Mutuba linnya lya family. Bulamu limirira Kabaka Bulamu. Limirira Kabaka Bulamu. Bulamu. That is Bulamu Mutuba and music. Erimu kale ebintu bingi. Waliwo ekintu abantu kubayimbi abali established. Baba ne brand katugambe nti Amos. Never document Diamond about aina radio, aina TV, aina biki. Ebyo bye biyamba ku muyimbi okubeera nga standinga. Kati gwe ebibyo ogenda kuba ngoye bingi n'ebirala bingi bye tukola gye biri nga Bulamu Mutuba naye twagala tuli mu byawula brand ebenga eyimiridde nga ne bino biyimiridde. So ani treasure w'omuyimbi bannange tugenda kuggalawo. Banjokyeza mu kamera. Banjokyeza mu kamera. Naye bannange manager mugamba amatwa ageere ng'agawawudde. Omuyimbi agambye asaba ku ssente zo azimpe. Munoonyeze ticket buli ticket ya meha? Yeetaneetaano. Buli ticket yeetaneetaano. Iye taata. Yeetaneeta. Muguzaana. Bannange. Ye shuga ate nga yeroosi. Lwaki mukonamu nga tagenda? Ozirabye zeetaneetaano. Kati kabamveeko bakuleetere ssente. Bannaye okitegedde? Okitegedde? Bagenda zimuwa. Ani? Manager agenda zireeta. Muziwanzi. Anti ayina ozikuwa. Kulidde ogamba mbuno muziwe manager. Nze sina manager. Ayina ozikuwa. Sente siba na manager. Ayina ozikuwa. Era nze I'll never be international. Really? Because abaaye bakupostinze mukyalawo gwali ku status Talanta with Jojo guest Amos Lovins Saturday 26 July time bagenda zimuwa. Leta wamma leta jamampeeyo ko boss osooka ompeeyo wano mu kamera abantu bakirabe producer vamingi gekisiri simanyi byogamba musajja oyo muwo Amos jangu sobo jozimuwe asooka ampeeyo ko. Mbadde njagala bakwate lumu etteretebwe lumu bali bagenda zimpa zonna naye kati asooka njokyeyo abantu bakirabe. Kisente azirina ate ng'azigaba ataayagaliza musajja si munnankwe ti wamma tujanjawaze switi sente webeera naawe zangenga emikono gise mu maaso go ti oli wa mukisa. Babebi mukirabye ekyo bagenda kugula tickets. Ngenda nno mwaliima kuyimba timbeewo. Ti sente zirina ate ng'azigaba ataayagaliza soko ozigire mu booti. Tatya. Yeah. Lwaki? Nedda tozigattire wamu. Kakole. Sente zirina ate ng'azigaba ataayagaliza. Bagende bafune tiketi bala. Wasooka funa sente nga tonnaddugala. Ebadde oyina kiyisaawo. Badange producer katugende ate bajjeyo sente ku simu. Bulya sikyassa. Program ekomawo please. Tugenda neta bannange tugenda kugundi. Okay. Nga bwe mukira n'abaana banfuukidde ekizibu wano bannange.
Yes. So, Shami Manja erinnya lyange bwe tebembadde olunaku olwaleero mbadde ne Amos Lovins muko tugenda mu banka kukiba ssente banne musibe bulungi mweraba tugende boss. Nti eno naba akole ne ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.